Ntegezeddwa konti wiiki eno baganda baffe abali makomera babadde batwaliddwa ebiwandiiko okuva mu state mbo babisayiningeko basobole okubanga bateebwa nga bakkiriziganyizza n'emisango egimu abaana bano baaganye mu kkomera gye bali baaganye okusayininga ekintu kyonna kitegeeza nti bakyalina omutima ogwagala eggwanga n'obutava mu pulezidenti baganda baffe mwonna mu video video mugiramu bali nyo balire ddala ekyo nga nkimaze abantu bangi bagenda kuvayo balumbe Kyagulanyi nga ye mwalabye omukulu ono abe musinguze yita Abitex naye ngenda bagamba nti ebbanga libadde liweze nga bagamba nti omukulu oyo si muntu mulamu ne banne bonna era video gye ziri zibaddeyo omukulu yazze n'alumba Robert Kyagulanyi Center mune mugamba genda mpola kubanga nakusuubiza okwaya naye akyali nabagamba nti state ekwate epesa n'eriteekaawo ejje bugene gati tugenda okole kino genda okole saagala muwe budde kubanga ajja tujja ku nsonga enkulu ajja tudaivatinga abe musinguzi omukyalo namumanyi kuba kuno kuole omukyalo yomumanyi njagala oddemu okole video egi ng'olumba Kyagulanyi nja kubuulira ensi buli kimu ne gy'abeera na buli kimu naye nga kyoba omanya nti abeera kiwaatule najjera bulindo amanya kansooke ngaleke ebya famire byonna mbirina naye nga ne ku mande ewedde mufu ky'okugenda okuyamba famire yo obawe ku ssente eza state oli mu kusirula muganda wo Kakomo yakwatibwa n'ente 3 enzibe mu Lufule Masaka y'omusiba yavaayo ku mande ewedde mufwe obudde bw'omala ng'olumba Robert Kyagulanyi Center mu nsonga ezitali emu wandibadde ofa ku bizibu ebiri mu famire yammwe kubanga mbimanyi nnyo muganda wo baamukwata wiiki kumado yavaayo wano ng'amaze okubba ente ezi 3 bamusanga mu Lufula ng'amaze ozisala omukyalo no bw'omumanyi n'ebiro bya famire yammwe njagala osirike si ffe twakulagira olye ssente n'ebira bingi saagadde kuti njagadde kuwoninga weewumuzeeko 1 bukyanga tuyingira covid tuzze tulwanne kasajja gwe mwabera mu hoteli nga mufunye ssente nga mulina olukwe Katonda wa Kyagulanyi teyeebaka musajja gwe state yakukozesa opasuwinga Robert Kyagulanyi Center mwajjenga ku stage ez'enjawulo nga mwagala mutega bomu ekyensi ekimanyi yensonga lwaki mwannumba nga mbagambye amazima era ne mu lubiri luno omwaka nga gutandika kyekintu kyekimu kye mwali mutegese Kyagulanyi n'afuna information n'atajja bw'oba banja Kyagulanyi nga wamusasula ssente okuyimba genda azikuwe bw'aba teyayimba mu lubiri eyo si nsonga ye si buzibu bwe mulekeraawo okumanyira abantu ebbanga ly'okoledde wandibali tofaanagana bw'otyo bw'ogamba nti olina ssente opromotinze music wa Uganda gwamupromotinga nga tofunamu ng'ate gw'ogamba opromotinga bafunamu kubanga business yo promoting it's just a business ebera mu willing buyer willing seller so you are the willing promoter the willing seller baliba buyers gwe promoter bagwe seller gwatunda naye agula afunyemu gwata atunda lwaki tofunamu not down promoting the music what are you promoting chicho badogeno promoting it's a business between you and the artist. So if they've gained much more than you, it's none of their business. It be what a call. Kati woda musemena promoting a Kyagulanyi, bomu promoting aluna afuka luyimba lwagwanga gwenga gwa mu promoting wateke bivuru wakateke gomo na Uganda chasinzo okuteke bivuru mu Uganda. Netofuna mu buzibusibuzi bw'abayimbi. You don't own Kyagulanyi and Kyagulanyi doesn't own you. And Mr. President ngenda kusaba kigambo kimu. Tulina entalo zetukyayala kuyingira mu ngana bana abantu babadde mu business ebbanga ddene bano ba Abitex mayibani no enough is enough sawa yakulaga nti kati tuli ba mazima tugenda na bintu babayonjo selfie zikendeze n'abantu abamu bakosa advantage ya selfie ate okuteekawo ebintu ebirala gwe yenna aliyaga nti okode music industry ngoli promoting music industry okusetting ebivulu eba business omuyimbi bwamusasudde n'aperforming bwe kiba kyakusaze it's none of he or her business bibyo
Lwaki promoting bwofuna osirika? Lwaki omuyimbi obanga yavuwadde ate tuyogera? Ate omuyimbi obanga gaggawadde mu migere endala ate mwogera mbu nze namutuusaawo awo. Eri business wamusasula nga najja n'ayimba n'akwata sente n'azikola ebyamakulu. Ekyo si kizibu kye. Mwenna mbabuulira ba promoters simanyi bandi kasita omuntu omugaaga gundi nti ngenda kuteeka ekivulo ennambole yes n'omusasula sente n'agenda kiba kiwedde. Tomuyinaako strings totekyali more strings attach business ba business wansasudde nayimbye kyagenze nzira mu promoting gwate bwa promoting bwafuna sente ziwa ziteekawa bwaba yasinga ettaka mu Uganda it's none of your business ko mugate wali osobola kugula ttaka bavuga motoka y'ebbeyi mugwe mu Uganda tomaje bagula motoka za bbeyi bwaba yasinga omukazi omulungi gwa bakazi mu Uganda bakubuza y'abalungi kati gwe omusajja omunyarwanda abe musinguzi oyite Kyagulanyi sentamu agende mu lubiri ye mwali mutegesa abasajja ba SFC omuntu usakola bena abayayi bamwe emmodel ezimugamba togeza n'olunyendo atajja kati nekikunyiza ojja okole video mwalina wali omusasudde nabagamba omuganda asigala muganda n'abanyampi musigala banyampi omebe bakuliza ku mata amata ago bwe mugateekamu omunnyo oba ne mugateekamu vinegar ne gafa gatuuka ekiseera ne gafamentinga kati ekintu kyonna bwe kifamentinga kifuukamu omwenge volume y'omwenge eyinza okuba nga si nnene nnyo eyinza okuba teweza 1%. Ne bw'okeepinga on ng'onywa amata ne products zaagwo ebimukola simekitiviita simubikola mutuuka ekiseera ne bwonga butandisa obwongo butuuka ne bufa mukula temulina magezi mwenna tunula mwena bayita ndi muli baakabano mwenna temulina magezi gwe tosobola kunga nti omusinguzi osobola okugwanga ne Kyagulanyi sentamu mu bintu by'empewo kizibu yamanya kubanga yali amanyi nti mumutegekedde ekizibu n'atajja munywa amata amafu gwato manyira changu sige na kuoni nga family sagala jingira mu ekino ekifana kyenkulaze amanyangalina yani gyoli na buli kimu just nkusonyi busonyi kuoninga vako Kyagulanyi kolera salimu sale ne kagulupu kamu nze wono nyingira mu ng'omuntu nja kulagira ko bwe nja kubula ekyakugana okugejja nja kugana ekyakugana okugejja neshugana okujjako enkofiira omotambula oyugira nga balugwali nnyo omutuba ffe tuli bazibu nnyo tetwagala kumanya akasajja kasiiwufu kalinga amakugunyu g'enkima kubanga geetuuza buli kaseera weeti gwe mukulu weetereze tetwagala tujja ku mulamwa awo tuvudde tetwagala kulwawo kati ebyo ebya Abe Musinguzi musajja ali ku mission ey'okusaanyaawo His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu bakozesa advantage nti lwakuba bategesi ba bivulu ng'ate Bobi Wine naye musajja agwa mu kkowa eryo ery'obuyimbi tujjukira gye buvuddeko nga bateekawo kaweefube w'amaanyi ye ne munywanyi we Bajjo Promotions nga bagamba tugenda kwekalakaasa tusabe Bobi Wine adde ku siteegi ffe ba promoters tetukyafunamu nga Bobi Wine tali ku siteegi abaali abagezigezi ne babuuka ne bamanya nti bano abantu kino ekintu tebakikola lwakwagaliza Kyagulanyi Sentamu wabula bakikola olw'okuba balina bye beenoonyeza ebyabwe manyi bo bakozi ba nsimbi either bayinza okuba bali banoonya nsimbi Mwami Museveni abayita abawe ensimbi nti ekintu mukiveeko omusajja oyo sikyamwagala ku siteegi oba bayisizeewo missoni yaabwe ey'omuweera obutwa ku siteegi zaabwe era Mwami Museveni amala abasasule nti mumponyeze omuntu abadde anfuukidde akayinja k'omu ngatto wabula olukwe bwe lwayiika baakijjamu amaanyi evuddeko twalabako Abitex ng'agamba nti yasisinkanako Bobi Wine n'amukkiriza okuyimba mu nkuuka y'omwaka ogwa 2023 twali tumalako omwaka ogwo era nti nakkiriziganya naye ng'agenda kuyimba wabula bannayuganda baavaayo nga bagamba nti Abitex
si alina obuyinza obuwa Bobi Wine stage nti agenda ayimbe. Bobi Wine kati muntu mukulu yeesalirawo ddi lw'alina okuyimba nawa watateekeddwa kuyimba. Kumbe bambi bano abasajja bali mu lukulupange okusaanyaawo omusajja. Baali baagala bakole ensasagge mu lubiri bayiwe amagye gasaleko Bobi Wine n'abantu be gabayise bubi. Kyagulanyi Robert Ssentamu akakodyo ke yabuuka n'atasobola kubigendamu ebintu byabwe. Bwe busungu bw'olaba Bajje yasobodde okuggyayo enjala atandise okwambalira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga akimanyi ye ali ku ddiiru ya ssente ate Bobi Wine agezaako okubuuka obukodyo bwe amulemesa ssente z'omukulu ze yamusuubizza omuwa nti singa akkiriza n'akuba Bobi Wine ku ttaka agenda kwewangulira omusimbi omuyitirivu obungi. Yayita otuvudde tetwagala kulwawo kati njagala mbagambe ekigambo kya DP Bulo kubanga kibagamba dda nga mulowooza nsaaka akabinja kano kanene nnyo kubanga tukako ne bagamba nti abasajja bonna bali mu opposition abamu basaana kufa okufuna bannayuganda okutereera abasinga omulowooza mwali ensaaga. Kati njagala musooke muwulirize omukulu ono y'omu ku kagurupu k'abano abasajja no nga sinagenda eyo oka mbadde nerabidde. Mumpulirize bulungi. Nze ndi munnayuganda ayagaliza buli munnayuganda oba oli wa NRM oba oli waki naye kakotanda of Robert Kyagulanyi Ssentamu awo tojja kwabika. Njagala mumpulirize bulungi mwenna oba oli mu gavumenti ya Museveni ng'omukoowa oba olina enkyukakyuka gy'ala okuwuliriza oba buli kimu oli mmagye oli mu gavumenti office oddukanya bizinensi okola buli kimu mpuliriza bulungi nnyo wano. Buno obubaka njala bugendererwa Uganda mwenna maze obbamenya mu biti byammwe ndi wano okubategeeza mwegendereze nnyo obukodyo bwa Museveni bw'akozesa okusengejja baani abatamwagala. Abantu bangi bafiiridde mu kakodyo kano nga temunnakabuuka. Njagala nkababuusa omulundi ogusembayo mumpulirize bulungi nnyo. Gwe wenna ng'oli mu gavumenti oli mu ofiisi oli public figure oddukanya business mpuliriza bulungi oli mu UPDF oli mu SFC oli lodda wampuliriza bulungi muli nsiima mumpuliriza bulungi. Ndi wano okutegeeza eggwanga n'abantu bonna kubanza saagala muntu afa sinze nina obuyinza mu mikono gya Katonda. Zino ze pulaani za Museveni mwabadde akolera akakungunta ke okumanya baani abatamwagala ebbanga lyonna. Mulize bulungi. Olunaku lumu Yoseri yayita abakulu mu magye nga ne mutowe General Salim Salaka naho George yalimu nga n'omugenzi Nobo Mayombo yalimu ku olwo. N'abagamba bannange olwo ng'atandika akakodyo kano ngenda kabanyonnyola ak'okusengejja baani abatamwagala. N'abatuuza mu meeting n'abagamba nti nze mpulira njagala kuta kintu kino naye ku mmwe mwenna ani asobola okunzirira mu bigere olw'okuba nti General Salim Salaka Mayombo Nobo Mayombo ali capable ng'omukulembeze asobola okuliplacinga Museveni. Yali aliraanye Nobo Mayombo weri atudde n'agezaako mugamba towanika kati n'okuba nti yali amuliraanye nga tasobola mukuba ku mukono toguteekayo yamukoonako wansi ku kigere. Kati ye omugenzi Nobo Mayombo yalowooza nti Salim Salaka mugambye kola ki wanika. Nobo Mayombo n'awanika omukono nti nze suitable candidate asobola okuddira mu ki mu bigere. Jjukira Mayombo yali darling nnyo yali mwagala nnyo mu magye nga n'ensi emwagala. Mu meeting eyo gwe mulambo gwasooka okuvaayo mwagula bulungi nnyo era yagamba abasiru banzise mu meeting eyo tugenda mpola. Abaategeera tebaayogera
bwe bava olunaku lumu mutowe General Salim Sare akandona ko George yavaayo n'agamba nti tukoye ebintu bya Museveni abantu bamukoye nze nangenda mwesimbako biki bwe yabyogera abantu bangi abali mu magye abali mu bitongole by'enjawulo baani bavaayo ne bagafa tugenda ne Salim Sare biki Museveni yatuga abantu Museveni yatuga abantu abali mu business abasuubuzi mu magye mu ministry ne buli wamu wonna buli muntu yaga nti agenda kuwagira Salim Sare n'abatuga kati ne mu UPDF ne mu SFC yabatta kubanga wali yakozesa olukiiko lw'abajjenno okumanya baani abalina interest mu ntebe ye Mayombo yakagwamu wano n'akozesa Salim Sare okumanya baani era yabatta kati kyekiddako mwalabe bulungi nnyo ekyaddondo omukyala wa NRM oyo Namyalo n'abalala nga bagamba bali ku Museveni bavaako kati kyemutamanyi mwenna basajja mmwe kiri kye bayita Mohozi project as in project it is a project to expose those who hate Museveni and Museveni has the list in his hands and it's not a project, it is another plan as a trick to eliminate whoever doesn't like Museveni. When ano musajja azanye ebyobufuzi ebintu by'ekiyayi mwenna abali Muhoozi project abaga Museveni tasobola kuddira buyinza bwa mutabani we ekyo kikyayi kubanga the only self-haven he has on this planet Earth in Uganda is to send the state house tasobola kuwa mwana oyo buyinza. It is a trap. A trap adikoza okuva kugundi kunobo Mayombwe n'agikola ku Salim Sare kati yabaletedde Muhoozi project gye batuyita Polejiriji mwenna amaze obbalaba ategedde abafandinga ategedde abali mu magye ategedde abali mu ministry ategedde abali mu SFC ategedde ba businessman bonna. The first example kutestinga ku busungu bwa Museveni ye musajja Omuyisirayiri nannyini bisiika Baraka kyeba mukola enkoko ekikola bazzukulu baayo kyebakola Baraka enkoko ekikola bazzukulu omusajja Omuyisirayiri mujasi asobola y'okulwanyisa akola kibaba kyebakola Baraka mulinde Muhoozi mujja kulya mu muntu omumu atuliko titu ngomu afa ozaaki mavi ya kuku ye mukambwe nnyo mavi ya kuku ye Kahindo tafiire gozaaki mavi ya kuku mukambwe nnyo etayagala Muhoozi project kubanga amanya akatego yabadde akamanya emyaka gyonna ati Museveni kasitoga nti kulyawo over. So it's not your project, it is a trap to identify who doesn't like Museveni or the regime right now. It is a trap. Abatamanyi Baraka yenna nnyini busiike gye bavugira emmotoka z'empaka gye bashootingira ayina ebintu bingi nnyo Omuyisirayiri era ya drone ezabeganga wa President Robert Kyagulanyi Center during the elections previously omwami yazisettinga okuva ebisiika ne zijja era yabakoliranga system y'okusupayinga n'ennyonyi waggulu wa Kyagulanyi zamutegedde bulungi nnyo. So Muhoozi project it's a project but with hidden mission of trapping whoever doesn't like Museveni mwenna abalina agenda kunyigomo kwomu tasobola kuwaayo ke kantu kokka wasigadde okubanga mulamu tebamukwata kali gonge bw'ajwa mutabani tasobola bakozesa oli okumanya ani yaani mumulindeeko mujja kuwulira ebiranga mu bantu abo bennyini mujja kujja mu ngero mbi akantu kano yakoogera mwaka ki ennaku z'omwezi 8 Ogwokusatu 2024 mujja kumpulirira omusuubuzi gundi ddala business mulabya obufuzi gundi munamagye bwati
ojja kajjayo manye byange mbyogera bwe nti ng'omusajja agula ssente ngenda kulirako bantu bange era mujja kajja mukazi simaye patiotikiriji gendo la video n'amazzi yakoze fere tubimanyi tekiri ne mu mateeka tekikkirizibwa mbw ate omwana atavuganya kitaawe awo tuvudde kati njagala muwulirize omukulu ono yakiikirira Ntebe municipality mbwatekamwa information ino egenda baleeta bulungi nnyo mulyoke mutegere mission y'abampuuga bonna aba DP block abatawulira ka video kano mukawulire bulungi nnyo kaddakiika 8 mukawulire bulungi nnyo buli omugenda tutegera mission y'abana abasajja nti nze nali mugema nagemerawo bintu bino nga bitegedde njagala mumpulirize bulungi nnyo ono mbwatekamwa yakiikirira municipality y'Entebe municipality wa DP block yagira ku kadi ya Nuupu n'ebigendera bye bikusike kati mugenda kutegeera akabinja ka DP block mukategeere bulungi nnyo n'ebigenda